atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbogombogo kyewagula ekizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozesa okubeera ng'ozuukusa amazima gakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu kakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu n'ekyakuleeta wano kwe kubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu era nga bwe bulongo bwo abalongo bano obwamukasa balaga enneema etalabika era nga kye kisumuzo ekiraga abalala bonna nti nammwe muyina abalongo bammwe naye bangi tebakimanyi era bangi we balowooza bwe baba bakola abalongo balowooza nti bakola balongo ffe ababiri naye ffe tuli kabonero akalaga enneema etalabika eri mmwe nti muyina abalongo abatudde mu ggulu be muyina okubeera nga mwambala amayengo gaabwe musobole okubeera nga muleeta eggulu ku nsi si kukolerera ggulu ekirala kye njagala okubeera nga ntangaaza eri ffenna abasamize oba abazuula obwa Katonda bo abaagalwa ebitabo eby'amadiini byakolebwa mu lubereberye mu ngeri ya kisamize era ebyali bituddemu byali bya kisamize naye kubanga Illuminati yali ewambye planet ate nga balaba nti abantu bategedde amazima ne basalawo ne bawamba ekitabo ekyo ne batandika okubeera nga basaanyaawo emigigi emikulu gigenda okubeera nga gino emikulu giddamu okuzaalibwa nga tekijajjukira biri bye baali bamanyi mu lubereberye so kwe kutuula e Vatican ebitabo bino ebibiri ne babisengeka ekifuulannenge kino tekitegeeza nti ebitabo bino totale kizikiza mukitegera omanyi yenze omwoyo gwe njagala okubeera nga nkulaga gwe osengejje ebintu era y'ensonga lwaki nafuna emabegaawo neefuna series bwe najjanga ne mbasomesanga nti olugero luno lutegeeza bwe kiti olugero luno lutegeeza bwe kiti mukitegera lwaki nti baabifuula kifuula nnenge naye nga birina amakulu mu buwangwa bwaffe naye kati kiva kuba ku ntegeera yo nga ggwe naye ng'ekituufu akatiba akaabo be baawandiika mu bitabo baawandiika ku buli kinnoomuko ffe kati akabaate kali kubeera nga ogendera ku butwa obw'ekizikiza obwa Illuminati bwe ya insert oba bwe yateeka mu bitabo ebyo
Ensonga lwaki mulimu ebikontana bingi bikuyamba okusobola okubeera nga weezuula ozuula lwaki ate ekitabo kye kimu kiyogera ku bintu byebimu bibiri ate nga bikontana. Kiri part of exam yaffe. Mukitegera? So osobola okusalawo n'okwesa ebitabo ebyo mu ngeri entuufu nga weerangirirako ebyo ebyalangirirwa kwabo b'oyita abatukuvu omanye nti nno naawe obiyina. Katibako ke kaateekebwa eri omuntu omu Illuminati ne bakugamba nti oli mwana wa Katonda omu naye nga kifu. Ffenna tuli baana ki? Ba Katonda n'ebyateekebwa eri oli manyira abo baba weaponizing nga tetuboogerako nnyo era baali bayogerako ggwe nze naawe ffenna tuli kyekimu. So mulimu ekitangaala mulimu ekizikiza mukitangaala oba mukitegedde weewaawo. So mbadde njagala mbatangaaze nti omuntu w'olaba ng'akootinze atereka kumugamba kumulamulirawo omugamba ng'ate kati akebera ate mu kitabo ekyekizikiza. Nedda mukwano, mu lubereberye kyali kya kitangaala. Era abatambuza ensonga naddala mukama waffe Ndawula atuuka n'akusaba ku Ruhani. Kitegera? Kubanga ebitabo bino ebibiri byakolebwa mu balongo babiri. Ndawula yakola obusiraamu bulamu, yakola obukristaayo, era bulamu ye Christ. In fact Abaganda oba Bannayuganda abakristaayo twandiyise oba ndowooza abalamu, abantu twandiyise ndowooza abantu balamu. Kikyandibadde ekintu ekituufu kubanga Christ kitegeeza bulamu. Oba mukitegera? So abakristaayo mu linnya eryaddala kyandibadde bantu balamu. Naye kubanga babafuula kifuula nnenge ne batategeera ani musingi ogukola enzikiriza yaabwe nti ye bulamu atudde ettanda era atudde mu buli kinnoomu. Wali abeera just collective yaffe, abeera kuŋŋaaniro yaffe, naye atudde mu buli kinnoomu, atudde mu buli kintu kyonna. Mukitegera? Weewaawo. Ebbaluwa etandika bweti. Tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe, abaagalwa yaffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu. Abaagalwa tuli basanyufu okubeera nga tuyogerako wamu nammwe mu kadde kano. Abaagalwa tuli wano nga tulaba abaana b'abantu wa gye beeyorekera, era nga tuli wano nga tutegeera nti bangi ku mmwe muyina ebyokusalawo ebiri mu maaso gammwe, era nga kuyaayaana kwaffe buli kiseera okubeera nga tubawa akakisa okulaba ebyo ebyokusalawo mu lugendo lwammwe. Naffe tubawe endaba yaffe ey'ebintu mu ngeri gye musobola okubeera nga mubikozesaamu okufuna ebyo bye mwetaaga, naddala mu kadde akatuufu. Abaagalwa, tuyagala mwenna mufune okutegeera n'okumanya ku kiki ekiriwo mu kadde kano, musobole okubeera nga mufuna empulira ey'ebiro ebitudde mu maaso gammwe oba ebiri mu maaso gammwe. Mu ngeri eno era twagala nnyo okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti temwetaaga kubeera nga mulinda ebyo bye mulinza okubeera nga bibeerawo. Katugambe ekimyanso eky'obwakyawanuka kye muyita solar flash mu Nnyanyimbe, okwasa kw'ebyama, okugaba kw'amasannyalaze ag'obwereere oba ag'omu bbanga, n'okujja kw'ebyombo okuva mu myaliiro egy'ensi ez'entegera eza waggulu. Omwagalwa, temuyina kubeera nga mulindirira ebyo byonna, temuyina kubeera nga mulindirira
abantu abalala okubeera nga batandika nabo okuzuukuka n'okubeera nga batereeza ebikolwa ebigatta awamu bye muzze mukola mu bujjajja bwammwe. Abaagalwa, buli kiseera wajja kubeerawo endabirwamu yammwe ey'abaana b'abantu oba entegeera y'abaana b'abantu awamu mu bulamu obubeetoolodde. Era kino kiviira ddala mu ndabirwamu ey'ebirowoozo byammwe, enzikiriza yammwe, empulizo zammwe oba ze muyita emotions wamu n'amayengo gammwe. Mukitegeera bagalwa? Mu ngeri eno oyina obusobozi okukyusa kiki ky'oyagala okubeera ng'olaba wabweru. Mukitegeera? Teweetaaga kubeera nga okikola kino nga ogenda okubeera nga osaasaanya ekirowoozo kyo eri abalala oba okusomesa. Nedda, osobola okukikola nga okyusa, oteekawo amakyusa mu ndaayo, ng'okyusa amayengo g'owa eri abalala bonna b'osisinkana mu lugendo lwo. Okitegeera? Abaagalwa, w'ofuna ekyama ku kino kye kikyusa buli kintu kyonna, kye kikyusa ensi yo ey'omu maaso. Kwani gw'olina okubeera ng'osisinkana? Muntu ki gw'olina okubeera nga akusisinkana mu lugendo lwo? Kyonna kiviira ddala ku mayengo g'oba osase mu ndaayo. Mu ngeri eno ekino kye kigenda okubeera nga kikyusa ensi na buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu nsi. Kitegera? W'obeera nga mukadde kano oyina empulire ey'akavuyo ey'okuyaggayagga ku ebyo byonna ebigenda mu maaso eri Sengendo Nattimba, kiba kitegeeza nti ebyo by'olaba ndabirwamu eyaggwe eri mu ndaayo, era nga weetaagisibwa nnyo nnyini ddala okukuba ttooki oyingire mu ndaayo. Mu ngeri eno kigenda kubeera nga kikuyambako okubeera nga olaba biki ebikuteekako, era kikuyambe n'okutegeera kiki ekyetaagisa okubeera nga kiwonyezebwa mu ndaayo, kubanga ebyo by'olamula wabweru omwagalwa bibeera biva mu ndaayo. Mukitegera? Naye w'ofuna eddembe n'odda mu ddembe, odda mu bbanga ery'essanyu. Era kiba kitegeeza nti oba ogenda kubeera nga ovaamu amayengo ag'okwagala g'ogenda okubeera nga owa bantu banno, era nga ojja kulaba nga endabirwamu y'emu ekomawo eri obulamu bwo. Mukitegera? Keekano akazannyo k'obutonzi ke mulina okubeera nga muzuula n'okufuna okutegeera n'okumanya kukko. W'obeera nga tofunye kyakuddibwamu mukadde ako, ebiseera ebisinga ng'abaana b'abantu muwanika mangu. We mutafuna bibala ku ebyo byonna bye mbadde musuubira, muwanika mangu. Naye w'okyusa amayengo go ag'omunda, otandika okubeera nga owuliriza ekyo ky'ozooyaayaanira okubeera nga kijja eri olugendo lwo, kubanga omanyi nti ly'ekkubo lyokka ly'olina okubeera ng'oyitamu okufuna ebyo byonna bye weetaaga, era ebyo bye weetaaga obeera obiwuliriza. Okitegera? Era n'osobola okubeera nga osasulwa kw'ogwo omulimu gw'obeera akoze eki, gw'oba okoze. Okitegera? Omwagalwa, kitegeere nti okubeera mu ssanyu nakyo kirabo ekibeera kikuweereddwa. Kitegera?
Toyina kubeera nga buli kiseera otonda embeera ez'essanyu okubeera nga olaga nti oli mu ssanyu. Nedda. Engeri ennyangu gy'osobola okubeera ng'okikolamu kwe kubeera nga ofuna akakisa okulaba nga okulaakulanya ensi ye ey'omwoyo n'okweyubula. Y'ensonga lwaki waliwo ebbanga wakati w'ebiro oba kye muyita time lag ku mwaliriro gwe mutuddeko. Omwagalwa, ebiro ebyo mubyetaaga kubanga muyina okukyusa amayengo gammwe ku lw'obulungi bwammwe n'obulungi bwa buli kinnoomu abeetoolodde. Okitegera? Y'ensonga lwaki mwajja ku Sengendo Nattimba emirundi mingi nga mubbirikikira mu nnyama egy'enjawulo. Omwagalwa ekikuleeta wano buli kiseera n'obeera ng'ozaalwa nga w'ozaalibwa kwe kubeera nga ofuuka mukama w'amayengo aga waggulu. Nga tofudde ku kintu kyonna ekiriwo naye ofuuke mukama w'amayengo ag'obulongo bwo obutudde waggulu wo. Nga tofudde kintu kyonna kibeera kizza eri obulamu bwo n'ekikwetoolodde. Omwagalwa osobola okusalawo okubeera nga oteeka essira eri mundaayo. Kitegera? Kubanga w'oteeka essira mundaayo togenda kubeera nga olinnya eddaala ly'otannaba kubeera nga weetegekera. Kitegera? Mu ngeri eno ojja kubeera n'okutegeera n'okumanya ku mpuliraayo kye weetaaga n'amayengo ki ageetaagisa okubeera nga gakyusibwa eri olugendo lwo. Mu ngeri eno weggyemu ebyo byonna ebikuleetera amayengo agenge ag'effutwa ag'obutayagaliza, amayengo ag'okutya, byonna biva mu mpulira. Osobola okusanga amayengo ag'okwagala mundaayo mu buli kadde, kubanga kwagala buli kiseera akulindiridde. Kwagala buli kiseera akulindiridde omuzuule. Okitegera? Era ng'ebiseera ebimu akuwa akaseera akakuteeka ku kisenge osobole okubeera nga omujjukira ofune okutegeera n'okumanya ku kwagala akutuddemu. Nga newankubadde asobola okukuyambako naye ate ye gw'alina okubeera ng'omulondawo, tasobola kwekakaatikako. Olina okusalawo okulondawo okubeera nga akuweereza. Omwagalwa kinne ekyokusalawo si kyangu. Si kyangu. Kubanga bangi bazze ku mwayiro guno ogw'obwa Ssekiiba kya ttaka. Naye tebasobodde kubeera nga bakituukiriza. Era bangi bategedde nti omwayiro guno teguwoomesa nakabululu. Era mu lugendo lwabwe bazze bazuula nti we bataagalwa batandika okubeera nga bafuna empenda ey'okubeera nga banoonya kwagala wabweru waabwe. Mukitegera? Kubanga bajja bayaggayaga okukunoonya mu kifo ky'okubeera nga bayingira mu nda yaabwe ate bamunoonyeza wabweru. Kye kimu ku kakuniza akazibu ennyo akali ku Sengendo Nattimba. Naye mmwe musobodde okubeera nga mutuuka ku mazima gano. Mwenna mwali mumanyi kiki kye mwali mujjamu. Nga temunaba kubeera nga mujja mu lugendo luno mwali mumanyi. Mwali mumanyi kiki kye mulina okubeera nga mukola. Kubanga mwali mubaddeko ku myaliriro egy'ensi eza waggulu.
naye katuyagala tubategeeze nti kati mudda gye mwali mwava. Mu ngeri eno w'ofuna embeera yonna ekuwuliza nga yaliko mu nsi endala, omwagalwa jjukira nti waliyo nga tonnaba kubeera ng'ojja wano. Era kati oddayo mu myalirire gy'emitendere gy'ensi eza waggulu, ng'oddayo ku nsibuko y'obutonzi, oddayo eri amazima ag'ekikula kye ekyaddala ag'okwagala okutaliko bukwakkulizo. Tewaliiwo lugendo lulungi nga lugendo olw'okubeera nga oyambuka okudda ku nsibuko y'obutonzi. Kati kye mutansa okubeera nga mukola n'okubeera nga munyumirwa. Yeffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu tubasanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.